muntu akuwulira abantu basobole okumanya Messi avudde atya mulamu w'ensi eno kivudde ku ki? Messi avudde ku mulimu nga mulamu n'atuula naye n'akubamu lekulu alina gakangende neebake bwagenza okwebaka ne batuyita ne banaye mujje munnammwe wuuno akola ki assa bubi mu kujja okumutuukako kwe kutumya ambulensi ejje emutwale ambulensi n'emutwala mu ddakiika 2 ne batukubira nti munnammwe afudde. Ebweru abadde amazeeyo bbanga ki okuva lwe yajja? Myaka ndowooza 2. Emyaka gibadde giweze 2. Gibadde giweze. Afudde ssaawa mmeka? Essaawa ndaga kati ssaawa nga 2 emabega, ssaawa nga 3 emabega. Kakati mwenga babadde okumpi, ebweru abaddeyo yekka oba abadde ne famire ye yagireetanga eri eyo? Abadde akyali yekka. Tubadde tuli naye wano nga tukuba olwali lwaffe nga bw'obimanyi Ugandan community tukwatagana mikwano gyaffe twekyalira ne tunyumyamu. Musajja waffe bwatu n'atugendako. Nteekateeka ki ze waategedde ku bali e Bulaaya ababadde bawangaala naye kye bapulaninga? Essaawa zino engeri gyekiri nti kyakabaawo tetulina nteekateeka ya mugundu gye twafunyeewo, tugenda kutuula tuteese tulabe we tutetenkanya, naye ng'essaawa zino tukyali mu kiyongobero, buli muntu akyekanze okuba nti munnaffe atuvuddeko. Mbadde njogerako wano n'Amooti mu Baranguzi. Yesebo. Omanyi alina show enkya. Yesebo. Myaka 2 namukubidde nako mubikire muganda we nga yakakutuka bw'ati. Yani fortunately simu tagikutte, naye musabira kimu okumugumya n'abantu kusiga bamuwagire omusajja oyo beera kati ate gy'alimu mbi nnyo, toyinza kubanga obadde ne pade ate n'ofiirwa ne Messi omulundi gwe gumu nga kiba kirala nnyo. Asaana kuwagira, asaana kusaasirwa nnyo. Kubanga wenjogeddeko naye ambuuzizza nkole ntya, sibitegeera kati mwe mubadde muteesa nkole ntya, koze kankibuuze gwe abadde awangala. Akole kubanga ekisinga okwetaagisa essaawa zino gye tulimu tujja kwetaagayoko ku buyambi obumu obw'abaana olw'ennyimbe nga bw'obimanyi, ate nga byetaaga ssente. Tonaweza kimugamba kintu kirala kyonna akole naye agume. Mukama yamutuwanga mulungi naye alina ensonga lwaki amutuggyeko. Yesebo. Weebale nnyo mwami Sekamatte. Alisebo. Tujja kuba tukudda kitalo ddala otubuulire ebisinga tujja amawulire aganaddako. Alisebo. Amooti. Wanji. Kye kiriwo? Omwana ebintu bya Mola Messi obiwulidde? Mwani. ensonga za message zange zinkubye wala. Nkugambye nze fena twatidde dda. Ensonga za message zinkubye wala ngaye Mukama Katonda. Olwaki okirese kati? Kibi nnyo. Kitalo nnyo message banaye simanyi kyo bafudde kyeki musaba kivudde kuki. Ako kuwona okunoonyereza. Yabaseka mate. Naye gwe watandika okubeera n'omusajja ono mpozi mwaka ki? Banga tene byadala mu 2000 kuba mu 97. 97. Mese yayimba ddane bagunde ba Shanks DVD. Ya. Bayinanga ekibiina kya bakitanga da homies mwalimu Balagadi Mese. Rastarobu generation yeyo jimanyi Orlando oyomba mi ya fire yakolanga yayimbanga Orlando Mentoni Sama so generation yeyo adokujja okwekata kwa amalula okola na okale kokoya na amalula tuwasi ali nkome bbiri Negwe waliwo yakubiddeko okubuulira ki ekifuddeko okufa kwe kubanga buli ayogera kirala. Mbadde kwa TV interview nga nakagivaamu nti bangamba kati ate moment sinafuna information ntuufu yamuviiriddeko okufa. Sinafuna information ntuufu yamuviiriddeko okufa. Naye we yaviira wano mwali mwawukanye mu kibiina enkola yagana yamwe ebadde eri etya? Tuli bantu bakulu tuli machuwa jasi byakubamba nti amalulu ogivuddeko ogenza ebintu birala n'agenda e Bulaaya. Si bye bino ebyekyana ekitombo ate mwewala nabiki naye tubadde twogera bulungi nnyo.
Ewabwe obadde omanyiyo? Mukyala Mbalala Kabaale. Bamuzaala Mbalala Kabaale. Kabaale. Amaka ge gali eno Katale Seguku. Katale Seguku. So guma mumanyisho yancha naye olina kuguma byebyo bibaawo. Simanyi kyakola kati nkole ntya simanyi kyakola. Tolina kyakola sheri negenda maaso lwa nsonga nti obadde ogitegekedde ebbanga ate era tolina kyakukola olina kuguma bugumi n'ogenda n'okolera abantu sho kubanga yes omuntu afudde naye n'abadde baagala ogiraba weebali gendayo guma bugumi tofaayo ne Uganda esobola okitegeera nti Amoti yabadde yategeka dda afudde leero ng'enkya yeshooye manyi oyinza obutaba na vibe gy'obadde olina kubeera nayo olwa mukwano gwo naye olina kuguma. Oli ku TV kulaba okulaba n'obunnya ku mataba olabafuwa media okufuna dimples famire yaffe ey'abakiga nzakubuzaako nzalina Eliona Sharita Lumia neyefundizano nayo banange ng'onyumye ng'oli mulungi alikwagala Mese alinga muganda wange kubanga tubeera ffenna buli lunaku naye bukyanga oyingira mu bulamu bwe banange yeeyagala yeeyagala anyirira ayambala bulungi omupakingira n'ebyokulya nebanyiraavu bo balina kumuzaalira mwana mulungi era nze bulabeera ndaga ebifaananyi abanaye bonna balungi naye bwe bali kumuzaalira mwana mulungi obujulizi butandise era yongera omuzaalire bananga akwagala nsaba Katonda abakumire wamu kamwagala nawe butyo mese no yatumye naye agira okugenda wali abyeyogerere asigalewo Sharita ayogera bitono kubanga nina omukolo gw'enkya ebigambo ebimu kojja obbimba okwogera nyina ku mukolo gwa bajjo ne fulufiga ate gunnabaawo sente zambageera ndowooza mese bagenda mukubirayo akayimba kigadi mikono gyaffe wana tusanyusa okubeera wano ku mukolo guno gayi wange ono Mese bulijjo omusajja musanyufu naye kasookedda nga asisinkana bebi eno ne programu ezengera okunyuma era mwana we bali muwa inspiration n'omusala kujja kulanya kubanga buli lwayingirayo ng'akyapa bucyapi kubanga obukyamula tulina kulaakulana naye mwana mwenna abaze ku mukolo guno bannange mwebale nnyo okuberekera ku Doreen ne Mese mwebale nnyo okubeera wano webabeera aba witnesses ku mikolo nga gino kiyamba ekiravulava okuwangaala ate mwana nze ngeyaleeta olunaku lw'abaagalana mu Uganda Valentine nsanyusa nnyo nti mu mwezi ogw'ekiravulava bwemwagalimidde mbaagaliza okwagalana okwakatawe mwagalane mu kimansula effena kitukube ate effena kitutabule butabuzi kintu kitambule gwate lwakinedde naye gaffe aba Super FM olunaku lwalwo bwabano twali kyetugenda gamba kujjako nti tubaagaliza the greatest relationship, love and romance ever. May God bless you guys. May God be with you guys. Mwebale nnyo bannyo. Tubere tugamba nti atuliza ku kinaala mulala kutonze ttaano Super FM. Jago tulamusa kuno banirizaku kitaawe kyaffe kya Old Trafford nga ttiimu ya Arsenal efaafagana mu telefoni ne ttiimu ya Manchester United era nga twogera kakati osinziira ku ttiimu ya Manchester bamaze okuyungula ttiimu yabwe kabapasa nange ate via engineer atwera napo nga bayitandise bwatyo Mese Ponte yali mugola ne Setolini batandise okatono omupiira agenda kuba tachi wakati kati bayitawo tolibona agenda okutenda ngalonga kuvaako bannange mpira bwegutyo Mese Ponte ageza mpira ng'ayitawo katono munaffe agenda mpira nga kupapasa okusanga Tolini Kimuli Alex Neuno Kaji edakiika 26 gomna gawuliriza 98 atuzeta Super FM Alex Mulige gange agenda okwetopera najaguza makati katono gomna gawuliriza Mese nawe gukwate
Bukwate. Awo neyingira. Oli ku Sabula TV.